banda yakayanye seka n'okuseka ekitegeeza amumanyi nti ono ku Sente tiyanga Mulo sente zikusirisa sente obusente. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Away from that, by the way, wotali ndabye nnyo omusajja we yang Mulo ng'atwala nnyo omusajja wo mu kabira agenski nga beetwala kaguddeyo time in time out naye ngali ensimulaba nnyo kuzza muliro but nga yang Mulo yasinga okupikamu ekitegeeza bavudde walanga embiranye weeri the past 2 weeks yang Mulo mbadde mulaba nnyo wano na wano for the past 2 weeks does that hold water? Waliwo bayirawe nakugambyeko ku last conversation gye nawuliriza okuva mu bo. Yep. Kandabo I can play this thing. Waliwo akantu akansanyusiza. Bayogedde the two of them yang Mulo yabaddeko ku live yabaddeko. Bayinenge gye bakasazeemu kuba nakajje ku channel ki sijjukira. Naye babadde ku live zino ez'ekiro. Yang Mulo versus Alien Skin ngabogera one on one. Omanyi yanga Mulo ngenza okuddamu muwulira is a noob fellow. Mwagizi nnyo wa Bobby Wine wa principal but automatically yang Mulo musajja wa ghetto background ye era activism gyalina mbadde njimanyi yagume nga buli wenda bayanga Mulo every time I run into his Facebook page by mistake abera ayogera ku change and that is the right way to go. Enkyukakyuka avaako D agenda D principle yasinga oyo yanga Mulo omanyi kitegeeza okwogeza Mulo erinnya we livanze nakitegedde lwajjo Mulo but Mulo was literally meaning money. Mulo waliwo abakikoze kati olabako koyogedde bwe nkuzanyira audio eno ojja kuseka. Play the audio giteke ku microphone tuwulirize ffenna kankuzanyire audio nabadde sikisuubira by the way. All right, let's have let me first try to increase the volume here. Tukatandikire kaita bise ngangendo okulengera ngoza simanyi buno budogo simanyi nabuyamba simanyi nali ndikuletera kusitulamu ngamba kati alien sokolina nawe nali information nze ko alien wawe wansitula njagala ogamba abantu nga bawulira wanyongera kochi ayombye bannange sikuli mukuyomba njagala obulira abantu mwana kunze nawe ani yazanyira munne nze nali nerinnya lyange nali nkunoonyako kyalien wakajja oli dogo wakatandika okuyingira bya music oli mukunoonya kubamba nze nabamba dabintamye naye n'olaga ssebo mbugwe oli mu kuyamba mbu bangi simanyi obadde oyamba baziiza ziyoni simanyi obadde oyamba abaana banno simanyi obadde otuyamba ebintu ebyo byannuma ggwe tomanyi obadde onnyamba neŋŋamba mwana kale ono ngunyamba otya sebo saali mudongo okwekulamu nno ndi mukufata mba siri mudongo mba nange kyendiko mbankimanyi nti mbanjagaliza walayi nakwagaliza bwagaliza walayi kimenke nakwagaliza bwagaliza toyina kyewampa toyina kyewanzijamu nti nomatiza jukira bwe twegwako eri ku bikonde bya tiibu noŋamba kale kolabo nti mukama wange mbadde nsaba mbeeko kyenkuwaayo oyagala kumpaayo ku Sente mbadde nsaba okkiriza mbeeko kyenkuwaayo Alien wampayo ku Sente wagulayo tiketi ya 5 oli ku show. Netaaga okweyongerayo ne audio eyo. Wakola buti. Kati nena madesa mukama wange. Ode munzikirize mbeko kyenkuwayo. Alali sikuyinako tabu mwana. Yanga Mulo Stevensinga bobi mwana zije sawa za mayuke nti tujja kuyulika n'omuntu mwana. What's that? Tujja kuyulika n'omuntu. Badange aboluganda bitatu tujja kwesanga musajja wange kalwa kubanga change of attitude njagala obulira abantu nti erinnya litegeeza Sente. After hearing that audio, Yanga Mulo is money. Money
Can money talk like this? Can money talk like this? You see, ng'okyavumirira abantu obubbi, obukumpanya, okukuba ennago mu lulimi lwaffe olw'ekigeto. N'okola audio nyingi n'oteekayo ziposting ovumirira okubba. Omuntu n'akusirisa n'obusente awo. Let us imagine yabadde agenda mukwasaayo awo akakadde. Let us imagine bubiri tumutwale na ku butaano. Kati engeri gy'olisekamu nze natase n'okusinga. Kati imagine abatuula mu office ng'ebikutiya we bituukira. What do you have to say to them? Kati yanga Mulo atunnyonnyole. Ozze ne weekalakaasa gwe wantama n'agira bugizibwa naye kyali gwe nkumatira just biri byabadde kaayanamu bukaayanyi just kati wali abeera n'ebikutiya. What do you expect them to do? Gwe bagenda kusimba yawo akakadde bumu bubiri busatu ne buba butaano ne wetuzongeza ntugamba nti alien yamuwadde 10. Waliwo atula mu office billions za dollars gye zituukira. How dare you accuse him of having this too much obsession with money and stealing money? Nga g'omuntu just obeera ku mulamwa n'ayogera bwogezi teyakaayanye. Owuliddemu nga kibanda yakaayanye aseka n'okuseka ekitegeeza amumanyi nti ono ku Sente ono ku Sente era obwedda aseka busasi ng'era omuntu w'omumanyi era otera ogamba ne baneiba musirike isoke mulinde amaleyo mumulinde. Ogenda omulaba ng'amalayo ng'agamba nkuwaddeyo 5 ng'agamba wano ogenda mulaba ng'agenda ng'avaawo abadde amumanyi nti yanga Mulo keyeekalakaasize ku live eno kaakola atya. Nze nakunyiga munyizi wali mobile money emitwalo 5 sent to yanga Mulo. Ekiddamu ng'atandika kuwaana naye muzeeyi ky'okoze bannake. Naye kali akaseera tujja kwabika naye kana isoke ate nokuli mwana wangulirayo kyakiriza nti kyo yakyoja naye osoose kwabya muntu nti teyakuyamba ate akoze interviews nyingi nnyo nga amulumba. Ogambe kati how do you expect us to go off-road nga tugamba nti yakuyamba ng'akuwadde akasente n'ofukamira omwana oyo singa yabadde awo yandikombye ne ku ngata engeri gye yazzeemu ekitegeeza alien yayambako yanga Mulo. Kubanga bakuwadde awo abadde owakana n'osirika n'azikira omulundi ogwo. Kati yeeyo odi eyabaddewo kubanga oli tumumanyi activist mulungi. Waliwo omuntu gwanoga yanga Mulo bannanga ntamiza oba ennyimba zaggwayo naye buli wengenda ku page ye bwati aliko kyakuba gavumenti babbi bakumpanya batukudde akasente kaffe okukatwala obubbi obubali okwagala ssente omulugube. Kati oli naforwardinga ka odi yako. What is yanga Mulo going to tell us? Teri kyayinza tugamba kubanga ffe tujja mujjukizanga omanye gana amasimu gatereka tujja kaatachinganga wali nti naye bakusirisa nenga te interviews adde nazo zibadde nyinyi ngalaga cause abadde ngalaga nti ze interview gwe wanegayirira obadde oziraba era abadde ngagamba wanegayirira naga kasajja kabi nnyo yakagamba mu akasajjako yanga Mulo yaga akasajja ekyaka mutami lwansonga ye yanga Mulo yali amanyi nti akasajja ka ghetto nenti adebye kakola tebi representing ghetto koza abantu banyigirizibwa naye akasajja tekogerera abantu yanga Mulo nga kyaga nti akasajja kali en skin sika ghetto wande yaloza nti ka ghetto. How do we believe that yanga Mulo ayogerera abantu abanyigirizibwa? How will this young man be successful? Okwogera nga sente zikusirisa sente obusente ate ojerega bali abatula mu office ezikwata billions
nagamba kanegabireko 5 ate gwe noga bannange ate mmwe bannange sente zabamalamu byanga Mulo tezakumalamu ODN eraga nti zakumalamu kuba noli gwe wagamba nti namuyamba abadde asekanga busesi ng'amulindira wali kamulinda atokomoka omugambo gonna era obwedde kiseka buseni kandabe wano naye kankukole bwenti ogenda okulaba ng'oli eri alabika yafukamidde n'eri gyali bannange weebale nnyo ssebo omuntu omubi gwabadde ayita omuntu nze yanga Mulo omutadde